batugoberera ku mitimbagano gyaffe CBS FM UG social media platforms zonna eza CBS radio gye mumanyi nganzi era egobererwa ewulirizibwa. Ndi n'omuyimbi Sophie ne Sam Gombya bemuludde nga temukyabalaba naye mukimanyi bulungi nti kansala waffe abadde nnyo mu byobufuzi naye essaawa eno mbagwikiriza ku Bati Valley Theatre kabasobole otubuulira kiki kye bafumba era abantu abadde batubuuza timubuliddewa mutubulireko. Okay, tufumba kuba Sophie mufumbi ewanga afumbira ddala ate era yenyigira mu byemmere okukwe kufumba naye bwe tudda kufumba ndowooza ono kwayagala oba gwe kwoyagala kwe kwa music entertainment. Yes, gye tuli as usual ekisooka covid yatukangavvula ffenna katulinga abava mu ntaana tubbulukuka tukomawo. Ne tukozeyo ennyimba mukyala Gombya alinayo Sam Gombya alinayo amasaŋŋanzira mukyala Gombya alinayo abasajja simanyi malagala walutumaki abasajja malagala tegamati mbutetumati gayitawo ne galya mu lusalasala muyiga okweresera ekibi okuna akasaanikira amaddudo n'ogasira oyigire ku kino benkola nange gye mpitira eri baluyita salawo ku YouTube kweruli ko Saman Sophie official naye nga gye tuli mukama mulungi covid yesaze ffenna tubadde affected naye njagala tukize nti tubadde positively affected and negatively affected. Now let us talk about the positive side. Sophie Gombya batimbi ku mikolo eno ekyo kyebadde nkula even before lockdown. Kufumba tufumba emmere gyobadde ogamba tukola outside catering gyobadde ogamba byonna okufumba music emmere byonna omulimu gwe weekolera tukiteekateeka. Kakati omwami Sam Gombya oli mu byabufuzi naye abantu beebuuza ku mikolo kati bagulawo tebakyabalaba omwami n'omukyala tusuubireyo ekipya. Emikolo tebagiranga ku TV na radio naye nga tukola emikolo tukola gye tuli ababa batwagadde batunoonya gye tuli ne mu covid patuli tubadde tuvaayo oluusi abalina emikolo emitonotono ne tubayimbira ne tubatimbira ne tubakolera ebintu byabwe naye katugenda kubanga tukola ki tugenda kubanga tuddamu bulungi ddala tubawe ebintu bingi bye tuba tulina okubanga tukola okitegeera. CBS FM.